kabakadde kamuliro gaffe Munyo Live nga tutembetera ensonga buteetebe zitambudde ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Asemagana Farouk Sessaz muzzukulu wa Katongole Sakati Rozeti Kalungi kuba naffe abobonero ffe tugenda okutembetera ensonga buteetebe zitambudde. Tugenda kutandikira ddala ku nsonga y'okulaba nga COVID-19 alinyibwa ku nfeeto omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni natatongozezza ekifo we bagenda okuba nate nga bagemera COVID-19 eri abantu abajja okuva emitalo w'amayanja. President Museveni akinoganyiza nti kyekiseera okusobola okuba nate nga COVID-19 ataatirwa akyagenda maaso n'okuba nate nga yeegeresa ng'ekigotta entula. Katabe nate ebiva Entebbe eyo. Omukulembeze gwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni olwaliro n'atongoza ekifo ku kisaawe ky'Entebbe wano bagenda okubeera abalwadde ba COVID abayingira mu ggwanga. Enteekateeka eno ewumeddwamu omutwe gavumenti ya Uganda. Ku mukolo guno Mwami Museveni ategeezezza nga okuva leero ate ekifo kino bwe kigenda okuba nga ate kikebera abantu bano. It is now my pleasure to launch the testing by the head staff of the government, not these private people. Starting from what hour? What is the starting from now? Ono era atenderezza nnyo Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akulidde akakiiko akateeseteese ekifo kino. So therefore, I am glad that the Prime Minister identified this and insisted on it, and we are now moving. Nabbanja akakasizza nga kino kigenda okukendeeza ddala ekirwadde kya COVID ekibadde kyagenda maaso n'okuyimba bannayuganda endubaale. With the government taking charge of this testing exercise, we expect to see a faster, more convenient, more affordable process for all, because some people were here complaining. I remember you also told me the same. While protecting the country from any possible importation of the deadly COVID-19 variant into the country. Okuva mwezi gw'okutaano enteekateeka eno ebadde yabaawo ogenda maaso n'okekebejja abantu abava mu mawanga ekirwadde kino gye kibadde nnyo eggwanga erya Kenya, South Africa, South Sudan abakozesa ekifo kino beemulugunya olw'okuba nti kitwala ebbanga eddene. Omulimu guno gubadde kuli ku biici ya Paniel nga zino ze kilomita 2 okuva ku kisaawe Entebbe ng'era omuntu abadde kimwetaagisa okuba n'emitwalo 25 okukeberebwa. Atwala ekisaawe ky'Entebbe Fred Bamwesige mu kutongoza ekifo kino ategeezezza mu kaseera kano abantu batagenda kuddamu kubonaabona gyamutwaliranga essaawa 3 zokka okufuna alizaati. And thank the cabinet through you for taking up this very, very, very important decision to have testing not anywhere else but in these premises of the airport because of the embedded facilitation value for our passengers and our visitors who come into this country. Abasabaze bagenda kusasulanga emitwalo 10 gyokka nga $30. Abantu bonna abana ababayingira mu ggwanga nga bava ku kisaawe bagenda kusooka kwesoganga kifo kino balyoke babeekebejja olwo bavaayo bagende bayingire mu kifo kye bayita VIP lounge. Ye minisita atwala ebyobulamu Dr. Ruth Aceng asinzidde wano n'ajjukiza abatwala ekisaawe kino ate okulaba nga abakozi baako bagoberera amateeka agateekebwawo mu kulwanyisa ekirwadde kino. Out of this, we have 70 laboratory personnel, 30 surveillance teams, 40 data, and 10 concerned with administration and management of the stores. All have been trained and all are ready. We were able to run a dry run of 490 samples and a wet run of 59 samples. In summary, Your Excellency, the laboratory is ready and